mubadde mumaze mubadde mumaze naye tekisoboka jala jalalo akayayi kabadde kamaze jala jalalo la hawla sadid wadde bagala kubba communication gadget naye nentaasiza naye I am still strong futi tugenda bwa bintu twabimanyira kuva dda tubamanyi ploti zammwe security forces anybody katika nfunemu ku treatment naye nga nze nkyaliwo nnyo wabula kati ekigendo bbaawo ekigendo tuukawo kati luno lutalo teri kiralo lutalo tugenda ajajaja engeri omuyaye gyantayiminze ndabye emmotoka linya naye wano wafunda nnyo okuyisa naye katonda amanyi training ajajaja ekisenge kyekinsaze nenfuna zino blues senga ngenze straight bade ngenze naye era tekibawonya it will not help you at all commander wetu tusafaringa injuries we make sure you're gonna get injuries tuchimanyi we know this will happen it will happen but we are no retreat no surrender kagwake kagutonye together say that we are strong soldiers buli kintu okiraba mwana kabamala oteekamu amazzi ate tugendere okubbato tulina making sure Museveni agenda ayita mukagwake kagutonye treatment yonna ebeerangawo asibaleka toweebale nnyo muganda wange for the alarm tulina okwebereramu bantu bannugu nyingi nnyo tubasinga okwatitulatinga ebintu mu mutwe kati bataddemu kutta mada naye naffe tuli ready we are ready SFC commander social media olwafunye position ne batya batiriddewo bagambye kino sikirabanga isima abeera atya nga wa SFC kati bali ku madde obudde buggwayo naye mbajjukiza kagwake kagutonye tugenda making sure tuyisamu Museveni ade bamaze walaya akayaye kadde kankubi omumotoka naye newoma nti kisengene kinsala engalo yo kagimenye ne beat tetuli scared King Kong world they are not scared at all. I am not backing down. I must make sure this battle ends. You like, you don't, it's going to end. Oba tuyitamu pain zitya ojiraba man naye tulina okukola buli kimu badagenda ku record TV mbabuulira ebintu abantu ne basalawo bantuuseeko obuki obulabe naye we still strong for we don't give up like easily not at all ebiwundu byonna obiraba naye era asigadde ndi strong yes tulina omumalayo ennaku abajasi mwenna abagenda owagira muzeeyi mbagamba obuzibu bugenda batuukako obutayimbwa mubeere ready bali tebagenda wangula bagenda kutta naye obabamu kuffe tufa tugenda kufa naye nga tukipinze sovereignty of the country called Uganda. We must sacrifice tetusobola kuleka bayaayi balina buli kikola bali ready they are ready they are going to cause mayhem bagala kwota kibuga naye tulina okwalatinga police nze ndiwe SFC nabagambye nja kuwona these are small challenges naye nga no matter what eddagala weriri nti Museveni talina eddagala ogenda mu ddwaliro kino ki amasoko ne ku Mediterranean
Ndi mu ddwaliro teri ddagala kyekyo ekyo kyebyo eryo lyonna eddagala balireetedde nze eryo lyonna eddagala balireetedde nze simanyi mu ddwaliro teri ddagala waliyo ki eryo lyonna eddagala balireetedde nze immediately nebaza abasawo abaliactinze fast okulaba nti omutima gwange gudda mu nteeko nze siri mutiitiizi kayayi kande kankubye egaali ebadde double cabin nga ya brown katundubaali nga nene nnyo okuyita webadde ino yita teri maaso nga wavayo wa boda nga kirira nowa boda oyo naye afunye injuries nowa boda oyo afunye injuries kubanga emmotoka gyabadde ayisa wabadde watono nnyo abantu abagende wange egyembeera bamanyiyo olukubo olutono nnyo okgendamu emmotoka bbiri ateego awo wabadde anfunidde senga ndi mbuyaga ezikunta senga ndi mbuyaga ezikunta kino kyenagambye Museveni nemugamba mwana ennaku zino ezibulayo tetuli seefu abasajja balina ebyokulwanyisa deploying amagye polisi giveeko leta magye era nawulira twaleesa amagye kale mbabuulira abasoldiers abali ku ground there is a lot of intimidation but tugenda making sure no matter what we resist to secure the future of the future generation. Tulina kukozesa eno opportunity. We can't give country to gangsters, abantu abali backward, abali barbaric, abagala otuusa mayhem ku nsi nabakye bankoze senga sibadde wa SFC babadde bagala kubba intero naye making sure sita gundi eno sigita bakoze naye nga sigita ate nene ndala badde njifunye miterio fetulayira mu SFC never give out secrets babadde bagala kunzita nenga sina kyama kyembawa not at all at least okufa naye nga sikubulidde byama bya SFC King Kong worldwide Museveni titateeka madagala mu ddwaliro kyekyo ago gonna amadagala gaani gazze kukola kwani ago gonna ebyo byonna ebikola bizze kukola kwani King Kong buli byonna ebikola bigenze kukola kwani King Kong straight away. Yeah, strong soldiers never back down. We are not intimidated at all. We're still strong. Nebinde ebisago byonna ngenda kuba mu field. Twinza nakumbu yembadde mwende so mwangu ngende ku Record TV ntukirizo somesa abantu emyoga. Mbasomese president yagambye campaign egende maaso. Toyinza kunnemesa n'onemesa TV emikutu nina. Sigala njogerera abantu baba bampulira King Kong worldwide Peter Mbisenge ne borders and beyond. I don't expect anybody to put in resistance at all. Ngojiteka wotya wabula ennaku ntono nnyo kicks of a dying horse zezino oba tokyalina police oba olina violence ate we must stop that. UPDF, police, JAT, DPCs, this was miso when I call upon you to be alert. Remember, waliwo ayagala to destabilize this country straight away. Waliwo ayagala to destabilize this country. Ukitegeera abantu bonna ne mwagala munzite nga sinayisa mu Museveni kirumi. How SFC mwagala kubba entero lwategere nti Museveni yampadde owa SFC mubadde mwagala jimba fetuswe yalinga never to let any weapon behind mumenye engalo naye nga sigitai still have it. Lieutenant General Mbadi, General Kandiho, I swear that I will protect, preserve the SFC. Their name because I'm still strong. Eh, Lord, Jad. Oyagala kumenya nakuwabula yombalo menye. Hey. Naye bagenzo sanga ngandi aire trained. Ne chance kwenti nenkuba sama nenzira nenewetaga jet lyo kakananga emotoka endese nempona accident. Oberanga train okutwala mu SFC oba tomanyi sama toyingira naye sama jenkubyo okuyita kwena accident teri agimanyi pick up eze va ku story ya Palaso
eyali tegatta eno pick up ezeweti nenjirengera nembuuka neyitawo nenduuka nekolobola neyuka egenda nenzira ku ground nembanga akalaikasigadde kalamu straight awo nno wonna munnange ebintu bintuuseko bibadde bingi lwakuba ndi mugumu ate nga nobbazaamu amaanyi naye ngaekituufu abadde alaali omusajja ayagala kunzita intention ebadde kunzita si kirungi tukole politics ali full of ideas tonzitaawe mba nkuyitiriddeko mbungu ate totuuka ku ebyo bya kikopi ebyo byabafala fala yagamba bansinza ate kati kamutte ekitegeera zina mbadde nyumye akasaati kashiba kato kaliko Uganda is ekitegeera nga konna kiriya emibiri jjajja dda biceps zonna zeereze wali egamba tugenda kuliko ni TV kikuba ate kitaddemu ennoomu oyagala kunzita why be easy ensi ya ideas oba nkuwangudemu ideas ebirala bireke weetonde fukamiro nenenyeze nkubuulire nti munnaye kino kyoliko kirala kyatandika dda nnyo enkova ezindiko sizakati mbadde mu ntalo since nkugambira ali mukwano gwa Maria Mungu nga tuli ba mukwano nze ne Maria Mungu ngagenda nampita natta omuntu ngandaba zinenge sina gwenzita naye nga nze nasoma nga Maria Mungu gwetta Maria Mungu natema ensingo ngandaba natema omutwe ngandaba nga wendi. This is why Maria Mungu died and I'm still here. Kakati don't kill me kubanga ochanjagaza ebintu bingi nasomesebwa Professor Ali Mazului omanye ebintu binjagala okusomesa soko ove ku byobululu. Why kill me? Why? Museveni yaleeta amadagala nti mu ddwaliro teri ddagala ebyo byonna oluwulidde nti nzija ne babireeta ddagala kiri mwogerako nga nze ndisanzeeyo wiki eno najjeera tu hospital ng'eddagala ndisanzeeyo. Njagala obategeeza bannayuganda keep peace, kuuma emirembe, beera ng'okuuma emirembe, tokola bintu bya kijega. Kati emmotoka pickup bagenda gifuna awo wonna waliwo zikamera bagende bakutwala ebizira kubanga otasiniya citizen. Ndi mu negotiation za Uganda ne World Bank, ndi mu negotiation za IMF, ndi negotiating Uganda ne China oluguudo olugendo oyita Banga olugendo Egypt. Fe tuli ku committee negotiating. You want to kill me. You don't know what you are taking to Ugandans. You are muku community. Echupa zigenda obujjanjabi bwe buli mpulidde bubi. I was so ready for TV. Mbadde ngenda kwogera ku important issues. Omuntu nanyingirira tinayagala kuntomera. Twalwana dda nno mu nsiko temuzuukusa mizimu gyayita. Ono muntu ebituuseeko emmeri nejja itanansi kitegeera soka mojje intere. We were wondering this. Oh, the position of them. What do you call that nurse? Yeah, I call the nurse. Muli batemu mwagala kunzita. Jesus. Medi mutwale ensi eno Mukama Katonda bakuwadde obulamu tobunoona. Jalla Jalaalu. Ensonji laba okero oli mulamu bugendo zibanga bakubise senga sibadde w'amaanyi senga kati banyiga nti isimawedde
naye basita batuuse dda mu bifo ba King Michael batuuse dda kitegeera King Michael mwana wabakayaye kadde kaagala kundiitiramu bubi nnyo mbadde ngenza kusho tukisabule bubi nnyo